abaye voice notes zonna nangamba nedda kanzije naye ebyokunywa kugwe ngamba yes era najja ne banne ne banywa ne balya okitegeera so alekera obbawa bitundutundu bya voice note eyo shona postponing emirundi eja weyalina yimba teyajja nangamba kati erisho gye wali ngambe kuliri eri kanzije ku rock 3 luno rock 3 nze sali woba nali ngenze oba na bafaino ba Fort Poto ne mugamba siri oba let's do next week wababa we ebintu abawe byonna okitegeera naffe wano tu releasing equal recordings in a voice note si ekyo nakyo weekiri nze me am open inze sifuddeeyo kale the fact that now I'm about now I'm about name banga le mazenga ndi mu bagamba Jowie Landa mwana muto gwoliko abamba nange nze mbadde njagala muzaala mbadde sagala muzaala kituufu ye mwana muto era jabba mwana muto ebbanga lyonna because era naye ajapera kubanga ye era ayagala obuto bwe batyo otherwise you would not be doing a party and saying you're 21 years which is 21 which is okay okitegeera nze ekyo mukazi omukulu by the way kati nakimanyira ndi mukazi mukulu because ekituufu kiri nti I'm a mother oli mama I'm a mother and a very responsible one. Hey, yes, responsible mother. A very responsible one. Manyi fizi bwaluma, manyi omwana bwalwala kyetagisa ki. Okitegeera. Nze bwemba ndi muntu mubi, lwakwa sagala nnyo kosa kino kintu. But mumpushinze, bwemba ndi muntu mubi, njagala Jowie obulira abantu, lwaki we wafiirwa. Wabeerawo muntu omungu ofiiriddwa. Ate nga bana bayimbi bonna bonna buli mwesanga mikwano gyo. And ensi yonna yamanya nti ofiiriddwa bwemba nze mubi kyekyakuja management ya Sapalaso bwemba ndi mubi kyekyakuja management ya Shuga Events bwemba ndi mubi kyekyakwawula ne DJ Roger okutuuka nga tayagala yodde omusemberere bwemba ndi mubi lwaki ba DJ bagenda ne bapostinga ku Twitter nti no they are not going to play music ne buli badde because they disrespectful ate bwemba ndi mubi lwaki nze nzize nku defendinga mu ntalo zonna zobaddewo nazo bwemba ndi mubi lwaki gwage abantu bobeera nabo okitegeera bwemba ndi mubi lwaki management zobeeramu zonna zonna zozivaamu ne gyobadde naye waneno gye wagamba nti no gyotayimbira bwereere tokyaliyo bwemba ndi mubi bw'oba gwe mubi siina n'amaanyi ekyokuzika abayimbi tebazi kuba tebamanya abayimbi bamanya abaali busy ate kisinga okwasa ennaku nga amuziikidde nako nga mweyo wiiki mwenyini mwamugeeza by the way Nando Love you a good person Nando Love yeke yaziika yeke yagenda mu Nando Love bayokana ne Jowie mwaka waliwo akaseera bwe bali nga tebali bonna if you remember that time era ebyo ebiseera Nando Love ng'alabika nnyo na King Bella yaliwa Vakonze tone sipata Vakonde katone sipata that's the girl she's called King Bella ali mu Ghost Empire abantu bangi bo balowooza mu dagaali yaffe ery'obutonde okuva edda abantu bakozesanga nkola ya kizaala gumba mu India omuti guno gukozesebwa nnyo nga enkola eya family planning ate era naffe ku Biva Organic bangi batya okutubuuza temirayo nakyo family planning ku Biva Organic tugukozesa omuntu tujja ne tumulagirira bulungi bw'asobola ogukozesa ate enkozesa yaagwo nnyangu oil ono ayamba nnyo okukola ng'enkola ey'ekizaala gumba ate nga yeesigika omuntu etajja kuleeta side effect era gwe omukyala ayina mugamba nkozeseza enkola endala ate ne zintiisa ni mutyono mulungi nnyo okukola nga birth control method ate eri reliable kubanga properties ze tezina bwe za affectinga reproductive system ate mbofu n'ebizimba ate ozibikira enseke ate akuyamba n'okukelenzinga woyagala okuddiramu okuconcevinga tekikutwalira na budde kuba kikola boss ku basajja n'abakyala okusobola okukola nga spermicide kati gwe munaffe abadde teekateeka babadde ayagala okuba n'enkola yonna munakyo therapies osobola tokozesa ebintu ebyo. Salamu aleikum ajati nakalembe omusomi w'edduwa bw'oba wenyiye embeera embi yankusomere ku dduwa abali ebweru mirimu gigaanye papula zeesibye kino kyekyoto kwesabira omukisa kobe ng'odiriddawa wali wekusabira n'ofuna emikisa ky'oba olabanga abirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jangu kusomere ku dduwa ofuna omukisa eno ennyanja kwesula buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda nze ajati nakalembe kambawe enamba yange yeeno 07523 3 75 29
temuddeeyo ne mwebakira ebizibu mukube ku namba. The views and opinions expressed on this channel are those of the individual contributors and do not necessarily reflect the official policy or position of Shalom 256. Any content provided by our contributors is of their own opinion and is intended for informational and entertainment purposes only. We encourage viewers to conduct their own research and consult with qualified professionals before making any decisions based on the information presented on this channel. Ya kunyiza kuchenda by'umwongera abana. Neyo mwana kati wonola bakutata. Ono mwana musajja mwongera abana. Abana balungi. Ama Shuga uwo. Oyo mweru ani. Oyo mweru. Wange bulijjo emba magama n'abana beru. Aha bulijjo ali olowooza nkulimba. Oh, sema thank you. Bulijjo olowooza nkulimba ngamba nti nina abaana abalungi. Ndozo omulabe. Ono tuwa Jade. Tebamutuusa mu ddwaliro. Ntambi. Omwana wa Black Sugar oyo omwana omweru. You go and give Uncle Oyo omwana omweru wa Black Sugar. Go and give Uncle Ntambi. Oyo omwana omweru. Abayimba Black Sugar. Hey. Oba mukyusa mu ddwaliro. Switched at birth. Mu ddwaliro nno nazaalira mu private ward nazaala bwogwa. Wala kyegamba omwe musajja mwongera abaana. Kikovamu abaana abalungi. Welcome to Shalom 256. Welcome to Shalom 256 happening where tugamba kaswe kigambo it is happening mwenye oli ku Shalom 256. Don't forget subscribe mkwanja gwatana ba subscribe. Laba ntambya mubuziza mbu hizi yo maminga. Nne chenza mbu kwazalo bujo mulambi fana ano nyomwana omulungi. Ate no bweru mweru. Atolaga uncle supervisor. Banaye mukulike friends of Shalom Fulumula. Shuga wangu dawadi ne bali kuva wangu dawadi. Shuga baza wako dawadi. Banaye mwe bale kunjagala. Akulonze nga mutasi ngokola content anyumira abantu. Anti kati weewunye. Kiba kitegeeza. Kati oba muhimbi awulira atya? Omuki? Omuhimbi. Omuhimbi? Anti waliwo nze gwe nali njogerako nga ndowooza muyimbi naye abamuyomberako ne bagamba nti muhimbi. So muyimbi? Wabula muhimbi. Bakayanira nkayanire kati nze nfunye ey'omumwa kitegeeza mu good at what I'm doing. Kyokka nno weewunya omwaka ogujja. Nina okujja mu babayita batya? Waba upcoming n'okubirawo. Award bagiyita neyo category. Rise contemporary breakthrough artist. Of the year 2026. Wagaji wangula. Yes, ngenda fulumya oluyimba kulusooka omwaka. Wagato oluyimba. Sawa mukago gw'ekiro. Ngenda dukuzanyira nga tuvudde wano. It's a collaboration. Ne daddy. Yes. Nayimbye. Kati bamunya echa wange olujjayo. Katola baleka nkubulira ebintu abantu babigamba nyera ndabanya abantu nga bagamba it will end in tears because guys, let me tell you one thing that I have in my mind. I know that relationships can wear out. In the long run. Inze nchimanyi nsoko dakika 5 ngonyonyola abantu relationship ekoma. Yes, inze nsolokera ku machanga nkwagala. Chovola nabagamba onalimba nnyonyola nti sagala bufumbo. Bagamba wagamba tuyagala bafumbo katwacho ino musajja. Sagamba nti sagala basajja. Nagamba I cannot swear nti for better for worse. Tosobola. No. Inze swearing for better for richer. Okitegeera. Kati nze togenda kwata kubo ngambe. Mbo utekera live webetandika omuntu obo mwagala abakuliko buli kimunga akukeberako bwebonakera ku machango nkuba tonsuubira sigalawo mbuguma obufumbo kuguma I will go Shuga obufumbo kiyungu omukane gweyongera nedda ebyo sibirimu kyovola nze nyaganya obufumbo bw'ekiyisiraamu bakubuza okkiriza amahale si ojja fana omuntu mubusilamu teriyo mbu ofana paka desi okkiriza amahale tabalayira mbusiraamu mbu paka kufa waba balayira mbusiramu mbusibanyanga mbuno sibanyanga mu bulamu ne mu bubi abaana banywa enjaga bebajeeko ekyo kituufu kyakola kituufu ate kinsanyusa they are smokers who have very beautiful teeth no tanaguba manyi banaatera mukwano kiwe budde tochikola abantu nga baguba manyi wano kati agange nga tegannaguba no for what you smoke is different abaguba amanyi babeera bakozesa kuba bukola tomanyi oba oli akakola nga tomanyi yes nga tunywa sigara nga tunywa olisi banashi mejaji kuba mejaji agubya amanyi
Aguya amanyo. Anti jukira muvaamu naye ayo kyolulimi namugezaako. Kati waliwo n'abaakakoola. Obaakakoola oba okalya ng'okimanyi nti nnino ssenya. Va mu kakoola ssenya erinnyo lyo. Oba omuntu n'amannyo gaguba olw'emyaka. Mwana asinga akulu baguba amannyo. Waliwo abato. Naye ng'omuddomo gukyuma. Kati anyways. Ado tugamba. Financial relationship. Nti abagamba musimanga munayawukana. Nze God forbid. Okay? Chibi chigwana wala. Ne wata forbidding. No, chibi chigwana wala. Not meant to be and not meant to be. And for now we are meant to be. God forbid, I wouldn't want to separate with my man because I really, really love him and anjagadde mutanjuza. Newe buli chakumacha ngembere eri wote tuganyiza kuba fenna. Era nja muishi. Setaga kujjayo kayimbe kisoka yagendo katikane ku YouTube ye. It's his project. So watukera ku machale twa okana kyogamba ye bayimbi kyabali baukanye kunga bali bayimba bombi. Ngamba ku relationship sengo nakulukera ku macha nga bawe gwoti jiso mucha. For you believe relationship we Mukwano yes it was out atetwa okana bulungi nnyo nenkuta kati nenfuna ate Shalom naye ne mukube gwanga. That is me. Watu wajja kuita malaya mbugo no posting ono mu January ali mulala. Yesu wazukira nasana mulala. Kuzalibwa Yesu musajja mulala. Anti mpuliriza kati nze nkubulire. Okumanyanga olabe kyekyo bwa malaya. Mulekera ogamba yabana kuyita. Bobo nyanjula gamba nchaziza malaya black sugar. Kubanga bachimbatiza dda. Sigenda bannyonnyola nnyo nti kakati bannayenze sirima kuba siribikira Maria. And I will tell you one thing for sure. No, tell you omukazi mbunga talina body count. Obanga because when you have a body count it starts with 1. So obanga oweza ne babera basajja aba chimala ababiri nawe taba malaya nanti tori mu position empita malaya kubanga nange njawukana n'abantu otherwise singa okwate kubo nze ntagaje point buli ayino gamba mbu oli malaya anabanga ebaka n'omuntu ogu kacangazalibwa nga bucangazalibwa wakebaka n'omusajja ogu oyakwite malaya kati ate waliwo omuntu wakyogera nga ye professional yali akiraze eggwanga nti bannaye nze ntundira ddala. We know them. Okitegeera omanyiza waneno bwentyo bwenkola interview ne bazambaza abahimbi. So now ozzo tulaza obujulizi nti nze olaba nali ne bange gundi ne kati nga banguze ngenze egindi otuwadde n'obujulizi nti oli malaya yakyogerako yes buze nga banguze okugenda otuwadde obujulizi nti oli malaya ate ovuma nze nti ndi malaya. Okiwulira kye ngamba. There are sometimes otugenda okubeera nga mulina okukakana nze nagambako waneno Shalom nti nze differentiating between sex and love. Nze bba wange wakwebakako abatagambyeko nti ankyaye. Shuga yogerera wano. Bannange buli lwakigambo gambo yogerera wano naye gwo mu mikwano gyange benkubira nga na relationship issues. Shuga that means okulya nti bawe yebase n'omukazi omulala yamwebaseeko amaze akomyewo eka. Okitegeera bw'omwebakako Shalom let me tell you if you oli bba wange singa weebaka ne feeyi okiwulira ye munnange gwensobola okukolerako example naye bannaye nga ngenda senga nebase ne feeyi nga ndi bbaawo anti kyembadde nkoze oli bba wange singa oba weebase ku feeyi nakikwako example oli eri ng'osurprisinze mama Jaden n'emmotoka waliyo sigamba nti okikola wateekwa okubeerayo abakazi nga bali balowooza atayagala mama Jaden nze gwayagala omanyi twetextinga omwebakako omwetextinga oba omutumamirira naye ku olwo tewagenda wuwe kumuwaki motoka wagireta wa mamani mama Jaden. That means you sexed them but you didn't unlove your woman. Oba jebbi kyakola ana bafulumya ku macha afulumya abala ku macha kati ate nakakaze ana gwe afulumya obwe enfubange efumuuka obudde enkuba bwa tulutulu mu lockdown nalina mukwano wange nali nsula naye ng'olubuto luli tuti nga nemikwano gyange nali mbeera ne mulamu wange ne mukwano gwange nemikwano gyange omanyize ama people's person oli muntu w'abantu yes muntu wa watu olaba ne feeyo olusi mu interview agamba neba ne Shuga tusaako ne kanengendako ewange nze nsobola okukubirako ne leero jangu togenda tunagende ne kuteeka mu program zange so naye naye mukwano gwange olunaku lumu omusajja yamukomyawo buli lunaku nga yali amukomyawo ne mugamba naye ssebo omukazi omwebaseeko omazi tasobola kwebaka ne bukya n'akomawo ng'amuzza ku ssaawa 9 yalina lubuto nze yali olubuto kati nga bammalako emirembe ate nze gwe bazuukusa ate nzigulewo geeti ate okitegera
Kwolwo ne mugamba njagala otegere nti bulijjo tugamba nti omusala takwagala olooza tukulimba. Ne mugamba ssebo twala ono omukazi njagala buki aveewo nga bukedde. Akomewo enkya. Yes. Because we are tired. I'm busy dealing with my pregnancy trauma. Tomanyi omanyi olubuto olulina empuliza gye lukuwulizaamu. Kati lwoba otandise ofuna otulobo oti nga bakonkona. Ng'akuba amasimba naye mami nsakunzigweyo ne mugamba muddeyo. Yes. They don't muddeyo. Nti I love her, but you know I'm waking up early in the morning. That time when you're waking up early in the morning, wake her up, come with her. Osa nomulekayo nakufumbira ekyemisana. Neka breakfast. Oba kitegeera. Kati nze ebyo ebintu ebyo era nze bange takuweeba kakono ogamba bannaye. Babla Shuga mulina wange. Basobola okulya nga tebakwagala. Nakomawo ne tukugeya. Tonyiga. Kati nze nina relationship gye nalimu nensanga message z'obwenzi mu ssimu. Nze bange ne mugamba I'm not si byakuyomba. Kati tunyumya embuzi nga tunyumyako oyo muntu yali muyimbi nagamba kati tunyumya cause boy mutegesi wa bivulu era ayenda kuba yimbi. Kati tunyumya nga ayogera ku muyimbi fena kibozi kyabwe nagamba oyo mwala tawoma na kuwoma awunya ne mugamba lutuwe ndabawo yagamba lutuwe kwanga kati awo kiba kigeza okonfamiza kiri kye nalaba ko wali wegana message kati kikonfamize nti wamuna ne kati ekyo tukireke twagala waneeno awunyawa muntu asobola obunya enkwawa oba obusolo oba mukamwa ebitundu by'ekyama n'amatu gawunya bayitha okimanyi nti amatu n'ennyindo biwunya n'owunya ennyindo ate nga yakuwunyiridde ennyindo blood wali omuntu awunya ennyindo Shuga temuyanko omuntu awunya nnyindo wegasse ku lulu aba n'asembera waneeno bw'ati ennyindo neereekaana alina ekibobe. Nze simanyi how they call it but a nose can sting. Nanti wabayo omuntu nga alina ekibobe nga kale ekiwanga omuntu nga alina sinuses. I have sinuses. Gwe nga tonya. Auntie, because I get treatment nekirala like you know how to take care of yourself. Naye omuntu asobola omuntu wateka kwogera linnya. Omumma guno. Wali yako omuntu awunya ennyindo. Ngewunya ekyenyindo. Mulimu simanyi ngeri ya kinnyonnyola naye ayagala okwefaanaanyiriza bbi. Yes. Ngeva mu nnyindo kati otusako n'ogamba oba akutteko ku neno ng'agize bw'ati. Shuga, you're lying. Kati ate amatu. Omuntu awunya amatu. Mama gabanga cabbage muvundu. Nga temuli pass. Nga simala gye muli mu pass. Cabbage muvundu. Cabbage muvundu manyi. Ate akamonda kavundu. Mukatale ate akamonda amanyi out. Chimala omuntu nawunya okutu. Nga mulwadde gali mu pass pasa agachokera mu Luganda kinsa unyingira bubi. Agamba masira. Ekyogera gamba pass. Wali abalwala nga balina pass matu. So ekyo kitegerekebwa. Era nga tumubuuza awunyawa. Kata omuntu ane ate nkubuli. Oyagala ngamba omuntu awunya okutu. Omanya awunya eriiso. Eriiso liwunya. Eriiso teriwunya. I think because dyeyo zaako ye nerisobola okukola ebijonje ebinene ebirabika obubi. Kuno oba muneeno. Naye lyo teriwunya. Ne obeera bulwadde. N'obujonje bukwata mu buto. Ebisinga n'akamwa. Oluusi tekuba butasenya. Oyinza obbanga walwala munda mu lubuto. Era nze nina ekiwunyisa omuntu akamwa kulwala mu lubuto. Era nze nina abajja ku radio ne mbagamba point blank. Ne gamba owunyemu akamwa ne kankweka picture. Yes. Nga muyimbi. Naye waliwo ne yajjanga awunya enviiri. Omuyimbi nga awunya enviiri. Nga awunya enviiri. Nga alina dread. Zino nga zeekutte bweziti. Era abantu babeera ne gwe Shalom okimanyi nti enviiri zo zikula mangu. Ati ndimu omusaayi omwalabu. If people can change their sex, abadde omukazi n'afuuka omusajja why can't I change mine? If people can bleach, abadde omudugavu n'ayeruka n'akoma okubala emyaka gye. No. If people can bleach, ne batakoma ku bleaching n'agamba okuva lwe nali muddugavu nga nina emyaka 25 kati egyo ngigyeko. Egy'obuddugavu? Yes, kati ntandise okubala egy'obweru nadda ku gy'obweru. N'akuba wabiri? Kati n'agamba banaye abakazi abakulu. Shalom, olaba leka nkubulire. Omanyi, I'm not here to explain a lot because I don't care what you think about me. I know me and people who know me. They know who you are. Abamanyi nti ndi mulungi
nkuyisa bulungi kubanga wampisa otya bulungi buli amanyi nti ndi mubi I gave you a taste of your own medicine ekyo nakoowo kinnyonnyola okitegeera kubanga n'abanfudde omubi maze bakolera birungi neze neewuunya muntu ayogera ku muntu nga tamumanyi weweegendereza Shalom nze mu ku bantu abeera n'entalo ku social media naye ndwawo okwogera ku muntu nga tetwemanyi nawe oli omweru akumanyi si mukwano nedda anti waliwo muhimbi n'ow'emmere ogamba aliwo mmere yalema anti mmere yalema mmere yalema kyangamye omutulina wivu ereberanga emo gya Shalom ekyani ekyo kyanvumye but you have nice lips kyange embulumwa gyange girebera you have very very nice lips newankubadde njagala nnyo Shiba because omanyi compliments shall be compliments ekyamazima olabika bulungi bagamba bamuta mmere yalema mmere yalema yabivaamu yagivaamu yatugamba ejuzi nti nno kati yatugamba nti nno yatugamba oba yadda mu salary oba Shuga ekikulumya obi wakubanga oli muddugavu and I'm not willing to bleach not now not ever like never sijja kweyerusa siri eyerusa sirowooza kweyerusa sirotanko kweyerusa sira bwe weegendereza nebaziba video zange zineno ngoba nga nkola bulango or anything they get me natural like that is why nanti wokera obulango bakulu basalongo Japan katwe anti mpuliriza that is why bwonsanga one on one it's easy for you to say this is Shuga and surprisingly bwonsanga one on one it is a better version oshegera kyokate gwe in person bigwa bitalaze bannange tuyambe tuba tugamba oba yeye oba si yeye okayana n'omuntu azze bwati mu interview no makeup mpisaako gwe omukono uli ne skin wewe tekulwadde ka makeup okiwulira oli mukayana nange but for you teeka ddembe olina ofuluma ne kaleya ka foundation teeka ddembe I only do makeup when I'm going for an event ne events ezimu nzijanga bwendi okitegeera you've tried to do short tinted hair and you looked so miserable yes you still have advantage of having hair wigs is because ekiwalata kyo ekiba kikomeno basobola oleeta wigi ne bagitandikisa wano n'okendeza ku kiwalaata okitegeera now you don't ate ekyebbeeyi kyabbeeyi weweerusa mu face eno mu hairline teweeruka weeruka mu scalp naawe weeruka wamma scalp teeruka nyo tebeerusa waliwo wa kizigo kati dabira mami tunula eri labira laba hair scalp ya mwalange mami look the other side ogiraba efaanana ne skin ye yenna kati funa ow'ekiziga kusibira akaswayiri abanga gwe badayinze mu mutwe era abasinga bateyagamba omanyi bampisamu ka black shampoo nedda bannaye si black shampoo eyo original color yo si black shampoo that's your original color amacho banejje bino omutwe era gwa black ogulaba gumatinga ne skin ye kati era food driver ndoze kyamukutteko kubanga nagamba nti abeeyerusa bawunya but it's the truth abeeyerusa bawunya bo bawunya wa it starts from the odor like skin yo ina odor jerete ebizigo byabwe kisoka tebiwunya si bulungi it's a few companies ezifaayo ne zigamba tukoze ekizigo tukiteekemuko ne ka cent yes it's a few companies je ziri bannaye bemba mwerusa waliyo companies ng'ekizigo kyabwe kigenda kuwunyira bulungi okitegeera n'ebizigo ebisinga ebirimu oba kubanga birimu acid biba bikyuma kakutande bibenga biri kumpi kuggwawaawo omuntu asumulula ekizigo n'owulira ng'ogenderera kalwaki abakyesiga ekyo ekibaalaala ekyo kiri gye bali era nze waliwo abagambye mbwe bannaye simanyanga bannaye kituufu nnyo ninga ekipooli omanyi lwaki ninga ekipooli bagambye olinga ekipooli omanyi lwaki ninga ekipooli ani yakyogedde ekyo jebbi nabirabye mu comment section ng'olinga ekipooli nabirabye mu comment section ewa ku TikTok yani TikTok z'abantu banene batemamu obuntu Shuga wange mb'olinga ekipooli naye nkiringa because olaba shade y'ekipooli ogimanyi that is my exact color by the way shade y'ekipooli mugimanyi that is my exact color it's chocolate brown that is it dark chocolate kyekyo kyogamba ofaanya ekipooli Shuga ate osawo ka tint
No fana je no afe. Kanoko ate kati ndozola befanana ba manyi. Ofana je no narweyiso. Bana bamufananyiza nnyo mchange namunoonya. Mutufu ebya serious. Namunoonya ko tufune yakafananyi nga mfukamidde mubuuzaako mami Ofana je no narweyiso. But if she looks like that nga mchala mukuru. Yali alabika bulungi then nga muto. She didn't breach casta werusa n'okulora. I'm going to tell you one thing. Inze njagalayo omuntu ajjanga ngamba ebintu ye nga kivumo. Tosa kungamba jawo Obudugavu. Era njabujjawo kubanga mbulina. Nvaawo nabo nti. Because ndi muddugavu. It becomes a kivumo. Singa omuntu ajja nagamba wabula gwe mwayerukira. Mwawaye awonja kutama mbaga banna nze temunsibako bweru. Nze sayirusangako. Nze sirimu okitegedde. But if it's just this, if I undressed, I all look the same. Nzenna. Wali abeyambula nga babika bulala. Bibombola. Nga wa maje. Different colors, one people, yes. Akola mu UPDF. Cocktail color. Wa green anti mbera mo ka mint. Wansi wa red. Aba watermelon juice. Then nga mulimu ka yellow. Ka passion juice. Munyaka fa. Okay, mbera mo ka mint. Nga nika green. Sugo manyira. Ge mazima. Nzo omuntu bobo ogenda kunvuma. Nti ndi muddugavu. Ninga ekisinga kisikivumo Shalom. Obudugavu. It is people be saying obweru wa bay ekizigo cha bay. My friend, this color is expensive. Let me tell you, companies have come to my inbox. Ngabangamba ngambe nti nkosa bizigo byabwe. I shall not lie. I shall not lie. Era mbamba gambo kulangira ebizigo nsobola biranga. Not because sir, if you convince me nti sirina sagala kumpa brightening saga I want to sell it because my skin is effortlessly beautiful. Naye otangala muko uniform. Shuga otangala muko. Waliwo omuwala gosolo sanga muddugavu nga mulungi ate nga kakaleke kasusse ku kange. Kali akaddugavu akakwafa akanyirira. Have you seen Angela Summers color? Yaliwa. Waliwo omulaba muta Angela Summer yali muyimbi yali mu City Rock. Ali ku TikTok. You one of the most followed TikTokers. Ekichigwe. Simulabangako. Bamita Angela Summer muzungu. Muna Uganda. Nge Angela Summer. Yomu kubasi atenga mugonyi muna Uganda. Mama Sama mwali majitugana bana Uganda nga tulabye na. Yasinga following? Yomu kubasoka no getting a uyo wa 19 million. 6M rather. Omwana ayina 6.4 million followers. This girl is black but look at how beautiful she makes the nature look. Abera kabale. Simanja abera but she's so much into nature omulaba Abera mu Uganda. Kati awotekawo mmere yalima. Awogeze otekewo mmere yalima. Kuba tegu. Omulaba kala ye enzi. Naye kamuchori. She must be a northerner, yes. Yeah, she's a northerner. Wamta Angela Summer. But very pretty. Okalaba. Very pretty. There's that kabla kaka kalungi akakwafu. Utuno natasumanga ne bamitanga enye sijja mukati ya wasa musajja mukulu. Yali wa black Nani black onyo kasano mwera bamuye nga reflecting. Nze ekirungi ekiriwo is siri mu kateni yababi. There's one guy when I'm Sudan ku TikTok ngoje ko ono wamanya amabi asma yani yaga. Onyo yani ebinye bibi. Olonyo mu Sudan omulungi. Like aina kakala Kati I want to be black like that. There's that black I want Kati nze leka nkubulire nina mukwano gwange twagenda ngokola makeup era nga yagamba foundation we bamuddake ninge mukko eriyo omuntu nga mweru nabagamba ne wano wegendereze teriyo mweru gwe bazaala nga mweru alekanira baddugavu. I know. Chikafu. Is this one you have bleached? This church mice. Ofanana nga akabizi akatolanje. Mchala mukuru alina abaana. Yagambye muto. Mchala alina abaana. Teriye muto alina abaana. Muto. Alina abaana kamuta akabizi. Omuyisa akabizi. Omugambye alinga akaki? Akabizi akato. Gega mazima. Let me tell you something. Olaba Shalom. Omuntu osobola okunyirira ngoli mulanjiyo. Tewakkiririzanga mukko. Gamba mukyalo oyo mbwalinga akabizi. Kati nkimugambye abadde agenda kukolawo. Kyala alina abaana. Kawagatweka mutuka akambale Cinderella you fit in your shoe. Omanyi nze ntundanga ennaku zino. Kati ntundanga to. Ate nsano jikuwa. Gwe wekutuka gamba twala. Kati iyo. But the thing is the woman is so depressed. That is one. She's depressed.
Lwaki omuntu ali musa abadde ali mu kwetereza n'agamba nti nno nzizeemu bupya kanfuneyo room bannaye nnoonya simanga bitanda bikoze bitya and all that. You should pay attention to your life. By the way, essaawa zino emyaka gy'olimu si gye gitandika obulamu. So pay attention to that. Yes, pay attention to that. Emyaka gyamu gye gitandika obulamu. Yes, pay attention to si mukulumu alimu omwaka. Yagamba alimka 30 what? Gita gibale egy'Obudugavu. Kati olaba kale enjeru weefaanana obulungi nga oli naturally brown bwetyo bweba. Nesikapo ogiraba bwe nooba olaba ng'omuntu avaayo bulungi. Ate yeerusiza. Balina waneeno. Ye lwaki buno bukona? Muneeno muba oba mwa white anti jjukira ebizigo babisiiga muno mu ngalo. Kati engalo zino ze zisinga okufuna ebizigo balina patches muno. Kati enkwawa zo zaagaana. Zaasalawo day or night ngenda kuba muddugavu ate nkuya minister naye nali nkulaze ku nkwawa zange. Enkwawa teeruka. Banagamba naziraba ntya lekayeko ebyo. Nazikulagira mu interview mukwano. Bajja gamba nalaba ntya enkwawa. Bagala kunetera obuzibu. Jebbi enkwawa twaziragira mu interview. Banagamba nalaba ntya enkwawa za Shuga. Wazirabira mu interview. Nali awo nenkola bwenzi. Nenkwawa zange zonna nnyonjo semukala. Teri muntu akwata mu kizigo ng'embala kasote zaawakana. Embala kasote what? Muno. Ate ekyebbeeyi mugaba weerusa aba wa black. Ate ng'oli mweru. Mugaba n'abeera wa black. Ate ng'oli mweru. Lwaki ebizigo bisosola? Watajja nga muddugavu ajja wa red nga abanga maroon. Shuga. Ogambye embala kasote zeeruka n'enkwawa. Ne wano kabina ate bafuna n'obutututu wano wansi w'ebbina. Amanyi buno bukwata abantu buno butera okubakwata wano ne banaye mwenina banaye nina skin obukwata abantu wano webuki fayino mwanya bine bitunga abina alina obuntu wanene nakuyanse eno so inze newunya muntu ayingira lutalo tomanje lutandikidde kyokka ekyewunyisa oba yabadde abayinga favor oba yabadde abayinga favor kubanga oli yali yamuvumiredde emmere anti jukira ono yavumako omuhimbi nti nno bakutte abantu we bakolera akayimba ke bakola batangali 6 killer disease banange nakola akayimba owemmere n'avaayo n'akakuba oshegeera n'ovaayo n'oboleeza ate ba 6 killer disease kati abantu bebatabala that was the disease which came ne lukwata ebyo byebitaba abantu bebatabala kubanga luli omumere yayasamira bali omuhimbi nenvaayo omuhimbi naye ebyo ebiseera nze nali mmanyi muyimbi namuwolereza mmanyi muyimbi senga namanya nti muhimba ajjoyi muyimbi njoyi muyimbi olwokuba yayimba akayimba kalimu erinnya lyo akataakola ate kaakola tekaakola tosobola kuyimba Kasuku noyimba ku Zubeda noyimba ku Shalom yabayimba mwenna it refused ne mami teyakasiima akayimba mami Nicholas akayimba kakuba jekira baveri buziga tekatukana ku gate yaabwe akayimba kalabika kalingeeyo wa nkatumewa sebe olaba Salama Road Machindi ye Hollywood ye Uganda chovola Shalom, me am your friend enswere kwagala ikugwa kubwa they sang about you you're a good person yes but the song was so doomed it didn't work choka weewunye omuhimbi agenda wabayogera n'abantu abalala bannaye omanyi wenkolera video wagundi video tezitambula ayina ekisiraani lwaki tolowooza nti yeggwe kubanga newogende womulala era kigaana oba kitegedde kikyoyagala ngambe nti akayimba kalungi okuya akayimba kaffe mwe nnali akayimba kammwe Kasuku oyo smart boy awo maama Niko n'agamba jako nonsense jako rubbish teyakasiima akayimba teyakasiima inga kanale watasiimye kumuyita mutalabirira baana ebintu nabirabye kyova olabaye gyebuva ne gyebulaga gyebujja mu maaso njakkeera I don't know but for some reason I'm tired of talking to women nze nkubuulire okoyo buulirira abakazi okikoye naawe oli muntu nze baŋŋamba Shuga gwe biki mboba njagala kufuna sympathy y'abasajja but I know that men really get abused kuba nina bakyali bange nga basajja I know like real abuse batutulugunya nina mukwano gwange TV presenter omu
yamujjako omwana n'amugabira abayimbi nga 14 nga mulimu ne videographer naye video zalima n'amugabaawo ng'anyagaba omukazi nga yamugaba naye nga akimbo akavubuka oba toyagala nsobola bali okutera ku pressure ngomutima guba gukwewanise bwoti buli wakubesimyo gamba ha ati agenda kunsa nentuka ekiseera nengamba kangende ntuuleko naye because they were both my friends but I became the friend to the girl through that guy nembeera nga muyambayambako maama so mpe ku simu nsome kano ka message Kanala avudde neyeewozaako n'agamba omukazi ampaayira ate weewunye nno abasajja emukola ebyo munnaye tebabawulira eno omukazi waayogera nti kino kyekiba njagala kulaga wa njagala kulaga nzaawe njagalira kashira price kange waliwo wano Shasha Ferguson yagambye ekyaza muvirako okwawukana n'omwami ono mwenge ettamiiro akatambi okalaba uyo ngakubyewo agangayidde nali mu mmotoka ono wuuyo awo agangayidde teyali kikoze bino ebintu abaana bagenda biraba bajja bajja mmanyi banaye enkuba emukuba teyali kikoze this was too much mukwano nze bambi nze kagambe relationship gyendimu omusajja namugamba kuwala gikwesiva akimanyi mbonywa wala jakaza ekikiggwe wala kana yagambye bamuganya okulaba abaana nono omukazi muzibu bawa akola ku radio ate unawuliza Capital FM 99.3 kyokka bawa akola ku next radio omukazi ngakulwana ne mu following back omukazi akwagano Shuga omukazi mu following back naawe omukazi adda ku following ate mu following anga yes kata mu following nze mu following Shuga kana yagambye bamutulugunyanga nga talaba abaana Ferguson yabadde asijjebbi Shasha Ferguson yabayeddira ki bankima bannaye bannaye Ferguson abawachi tumuwe fungus abayeddira fungus agambye were unable to show children because violation was extended to them too eri ebintu byolabanga biwaayira. Let me tell you one thing. Yesterday, I have a friend of mine. Getting into a fight with a woman. A physical fight? Yes. That's bad. Kati omwala yegalidde mu nnyumba. Nakuba essimu nakubira abantu abatwetolodde. Banaye enzo no ayagala kunzita bikoze bitya. Nenvuga ng'ekinvugisizza si kugenda kuyamba muwala. No. Kuliza musajja. Ng'ekinvugisizza kugenda kukima musajja aveewoko. Omukazi aweweere kusinga na mchaji ngo gwa madama okitegeera kubanga nzereka nkubuulire omukazi ye muntu gosobola okukola bwoti nakuba omulanga anzise nagamba nti obadde ogenda mujjako obulago anzise abakazi babi wolaba omukazi nga tandisolekana bannaye abasajja bolaba omukazi nga tandisokkaayana ngagamba kati leka gambe muba muyomba nga tolina namukubako nagamba nzita ntoyagala kunzita nzita nzuno nzita lwaki onzijjako obulago lwaki tonzitambwa ggwe ebweru bawulira nti otto omuntu kola kintu kimuvaawo kola kintu kimuvaawoko okitegeera yes anti wali musajja mukubi nzita nze nkubuulira kino ekintu bw'otandika okuyomba n'omukazi n'agamba ye wali wankoowa dda kyonfumita ekiso bawulira ebweru nti ekiso weekiri awo era singa bajja ng'agudde wali ng'ekiso weekiri basi olugambo badde ogezaako mukola ki yakyogedde akyekiso me I went to pick the guy aveeko because usually bajja ne mukazi we wange so nga ngenze mujjawo asooka abeereko eno akulinge nze bwonneegendereza sitera kubuuza muntu mwabadde ki you know that naye nze nsobola okumaking feeling better then you go back when you're ready to talk about what you went through or you need someone era goli one of my close friends antera okugamba shalom ebiveeko but Boba you want to talk to someone, Amore is here. I remind my friends nti oyagala okwogera n'omuntu wendi. Naye tosigala wantu mukazi waleekaanira. Bannaye. Nkuba musajja gwe. Obukwatako bw'okya bomulanga. Omukwatako. Oyinza n'okubanga omwejjako oyinza okolaba oti banga nkwata. Ne nkola ibate emikono nga nkwejjako. Wano mukwejjako ne yeekanyuga eri. Omukazi. Stagwe bagambye Stani yali wa Stani kakazi kachiga. Stani kakazi kachiga.
Kerusa kampi. Kahimbi. Ate kali kahimbi ka sitani, kali kasinga okuhimba. Mugulu. Neda kadi no, that is the truth for real guys. Kyogedde nchikiriza. Shalom. Lwakwasa kuleta examples of wanene. But we have our friend, we all know him. Akwate kubona avaawo ewali omukazi n'agenda. By the way, man, normalize having homes away from your home. Oba tolina home funa A and B. Yes. Go somewhere. Toyomba na mukazi noba. Nina A, B and B. Zijudde munyonyo mujje bannaye. Tulina KPF homes ababeere n'ekyanja. Mujje bannaye funawo. Inze ojjukira ebiseera nga siva eko ya B&B ya Fay. Nze bwe mpuliranga ojjukira we neewamba nako. Nga buli omwana onya sirabika. Oche inze nsobola ovaawo ne ngamba kati now it's time to prepare my but it are rebooting your mind so that I'm thinking straight. No butakola nsobi. Watukola nsobi mu busungu. Kati waliwo nze inze nina anger management issues wenyiga ne kisukka nsobola okukola ekintu kyonna. Avuddewo akola ki? Asinga. Ate kasitanafunamu waneeno kulinnya ne mmanya nti Shuga bw'otula wali ne babalaba nga mulekana enkya kasobola ottambula nga muyomba. Nvaawo. Ne weesonyiwa omuntu. Ne ŋŋenda ne nkubira Zubeida essimu. Oba ne nkukubira ne nkaaba. Kira price yakafiiramu. Buba kiro ssaawa 9 ogw'ekiro ng'evuze. Era y'essimu yange bw'agiraba naddala eyo mu kiro amanya. Ne nkaaba ne mmala okukaaba ne nkomawo nga nnina omukwano omungi ennyo. Omutasangika. Ate nze nva ku kintu. Nze akagambo sorry. Shuga I'm sorry. Ndabanga ate kati sobola kubeera wootali bannaye mba nkulowoozaako nnyo. Okitegeera lwakuba nti nina besitawuliriza yadde nno bwenkera ku makya ne ŋŋamba gwe ne wojja ng'ofa. Ne bwe nkusa kati nina abantu. Luli baali babiri. Kati kweggasseeko abalala babiri. Nga ne bwe nkusanga nga bakutomedde nga nze nina okuzza eno. Oveewo oleme ffa nkutereeza bulungi mu mipiira. Ekyo Bayibuli tekyagala. Mukwano Bayibuli ekireke. Nze nkyagala. Gwe bagambye nze Bayibuli. Obumanya gange obulyamu Black Sugar Bayibuli. Yenze Nancy Bayibuli. No. Bannaye guys, tulekerawo tuleke Bayibuli. Mayanga olidde mu Bayibuli. Yes. Toli Bayibuli. No, leka nkulire Shalom. Tulekerawo okukwata abantu abatuyisa obubi n'ekisa. Olw'okuba ng'oyagala abantu bakwagale. Guys, let me tell you, mwenna munkyawe. Buli ayagala okunkyawa bw'ondaba nga nkyaye omuntu gw'oyagala. Nkwegayiridde nkyawa and invest in that hatred. Kubanga tomanyi biki by'abankoze. Tomanyi biki by'abankoze. Just because people cannot use their mouths to speak and they employ other mouths to speak, don't mean I'll do the same. Omudomo ngulina. Yes, nina ttani y'omudomo. Me I'll come. Nabagamba nkola mu ndiboota ya bigambo. Abafi. Nja kujja njogere. Okola muki? When I feel bad. You know me. Nja kujja nkugambe kino kyokoze si kituufu. Shalom, no commenting bw'okyo. I thought you were afraid. Oshagera. So, I was disappointed with your comment. Omuntu nagamba banaye si bwe kyali such I didn't know it was going to treat ne tukivaako. Inze abantu bali mukunkubira amasimu essaawa zino. Abantu abeera n'omuhimbi. Omuhimbi? Shuga kirala kine mbagamba bannange. Era buli gwe nnyinnyonnyola agamba tukitegedde. Katulabe. Inze ng'omu. Omuhimbi amanyi biki bye mumukoledde atakimanyi talina kye yali ankoledde. Otoyonye Jowie Rwanda lwavaawa katandise olwo. Terwali lutalo. Nze naba sitasiyo. Eyo status kwe kwava obuzibu. Kuba nagamba bannange akageri gye kiri nti nno buli muyimbi alina budget nga anayimba ewantu. Bannamawulire nali nkola bannamawulire if you remember. Bannamawulire let's also put a price to our what? Services. Kubanga ogenda kera ku macha ogambe nsobola isaawo omuntu n'omu ntudde wa Shalom gwendiko. Kubanga nze nina n'entalo ezansuubulibwa nga sizirimu. Nenga just wo comparing omuhimbi n'oyo omuntu by default ndi kweri side. Oba mumanyi oba simumanyi muwairawo jjajjaawe. Okitegeera. Now bwe malo kikola ndoza ye n'akitwala ng'empalana. N'akwata chats atandiko ziwa
abaana balina bu TikTok account. By the way, kino kinabadde mbagamba nti nina amasanyalaze because now I resurrected the TikTok channel of WBS TV. Yes, a posting a Shuga yeka na Jowie Landa. Hey, TikTok channel ile posting a Shuga yeka na Jowie Landa. I resurrected their station. Olaba omwana omweru yenna. Mushitegedde. Na maaso meru galinga gambwa. Indira n'emimwa. Era wegendereza abeeru sabatera nnyo kozesa red lipstick. Abuzebuze ekimu ekyaguba. Yes. In the near future, the station might come back. WBS? Yes, because batandise ne TikTok. Misenge yokomawo. Oshegera. Now, nakwata obwana obwo bulina bu TikTok. Nga Jowie Landa yabakwata wakimanya yeye. Because Are you confirmed? I don't need to confirm. Common sense which is not common. My friend, I was about in school. Bwembanga nina bobanga ina screenshot eya Jowie Landa nga yogera nanga ani ababimuwadde. Oba Jowie Landa bahangisiye. Shina webyonyime. Era nenvayo nenkola interview. Nengamba you're doing it. But tujavaawo bubi. Tutandika kureleasinga. Because me I have chats where you call me, mami okimanyi gwa ina amasanyalaze bana yatadde akayimba kateeke yo nakadda because ebitakati nkunoonyeeko ddi nti ndi munyonyo awo abana kumpi obuzibu nkyali ku radio nje ku radio obuzibu obeera kunyo ku radio kwanza wenva ku radio tukwatagane nga teyeetaga kuŋŋamba kintu kyonna nze ngenze olaba abantu abasobola otegeera nti njagala nnyo abayimbi bali ku Crown Japan katwe babeera nze mbaleetera music nti bamuwulirangako naye nga gyali naye nga muyimbi wange ne mubakaka ne mbagamba tujja yimba luno oluyimba okitegeera. When you're very, very irrelevant, I make sure you get TV shows. I used to create stories nga teziriyo but just to put you there. This girl has woke up one morning nangamba olwakuba nsagala nnyo mukyaya abantu be nampo muyimbi omu nagamba nomuyimbi twayawukanye yajje wange ng'awunya nali muyamba bane mukoleko story tolaga nti no nze nkugambye nganya bigamba Jowie Landa. Yes. Tolaga muyimbi omulala muyimbi munne. Nagamba tolaga nti nze nkugambye naye bwobokola story gamba ye mwenga mwatijukana nnyo ne Jowie Landa kati mwakomawa ate nga tukimanyi nti no Jowie Landa muntu mulungi oteekwa okubanga gwaliko obuzibu. That's chats here. Nga Jowie Landa ayogera ebyo. Yes, era ne mugamba okay naye buli wenakolanga eyo story nga oli omuyimbi naye mukwano gwange nga sikikola nga ye wabadde akyagala era kyabanga smooth nenga Kyamanyi mutegedde omuyimbi era nze abali ku Prima jukira ma journalist era nalinga nkibalansinga nga ngamba ne gundi nga temukyali mwembi what's not happening we wabeerawo ekizibu mutugambe tulondeko side simbula embalasi naye nga yakuweereza ogambe nti ku Jowie byakkoledde nakuyamba wololo Jowie yayamba omuyimbi oli longosa statement bisolo boka ama okitegeera nenze nesagala era nze omuyimbi natuulako ko naye ne mugamba did you do anything kubanga nze omanyi wadde nze nabikanga ow'entalo abamanyi bakimanyi nti njagala nnyo peace era natuuza ne mugamba woba olina kye wakola mu bazungu sweetegeza omuntu omulungi muyinza okwasaamirira era newoteewozaako nayo sweet nayo njiri so now kati nenkola kine mugamba woba olina kye wakola era wallahi bilaita lokufiirwa buli kyenina bw'ayogera n'agamba nti no wagamba nti Jowie Landa nfuuyirwe buli mukisa mukama gwantegekedde naye namutuuzanga ne mugamba boba olinayo omuntu gwe walanyiza nga you were close look for them they are hurting mugamba Jowie Landa bwe yagamba oyogereko nga look for them they are hurting because me I know what it means okuyamba omuntu oba nobererawo nze simanyi kwasanya eki tunamuyamba banne wanyamba si lutalo tetwakola ndagaano banyongereko ku soda bannaye bakama bange kokanyogoga tetwakola ndagaano mbu oli nyamba pack 4 linangira mukama wange appreciate wanyamba tokinangira mukama aki Bible egamba ayamba omunaku awula Katonda ebbanja wawola Katonda kakireke oba kitegeera kati ne kati nze nkimanyi wekiwulikikaye just like I told you when I was disappointed because in my head I'm like hey he's supposed to be my friend even if you don't choose sides because waliwo such situations nga tosobola choosing a side naye nga tolina tuleka bulesi nze nchuzinga okitegeera Shuga oli kyali wange era muluno olutalo ndi ku side yo okitegeera kati ne Jowie mukwano gwange okimanyi bulungi nawe okimanyi nani atutta side already ndi ku side yo kuba aliwo kiri kigunde kimere yadiba mere yalema katotola mutandikirawo kati bingi I just don't want to go there then ask you kyeyo
Ye nalusubula, but let me tell you, abali mu kulwanira side eri. Anti era gwe ndiko abali mu kulwanira kweyo side eyo. Kino kye tukola omuyimbi ye kye yali ayagala. Kubanga yes kubanga yali ready okufuna amawulire ba mu bulungi ba mu buki yensonga lwaki yawabali chat kuba kimanyi Shuga bw'omwogerako tajja sirika ajja kwogera era nja kwogera bwe kibanga kye kinakuwesa hit bali nzijukiza bali nzijukira mbitabo African girl tawa tunuli no African girl kati era yasamire muri kati kyegamba kinajjukirwa nti nno kinajjukira nti nno I jump started your career in the near future. Yes. Kijja kujjukirwa. Gwe atandika Jowie Landa. I jump started. Motoka yali ajeko omuliro. No jump starting. I think this is the reason why awards have failed to categorize her. Nti baba banna isawa za shot ezituka okay. Tamu nominating nga kutuka. Okumunominating aba nominating. Jowie Landa tangula kwa award. Bamu nominating. Nechinza banga chibale mogamba nti no breakthrough artist because you've been here for so long. Oli kumpi tuli kumpi kubanja show eya 10 years of choke genda tu ka 10 years of nga tewali era chokoze abafe kati show Jowie Landa ine nyimba muline banga kasuku smart boy olwo tetulumanyi thank you very much era twalulira buulizinga muzze mu lwogeredde wano naye no manje chegeze okuba n'oluyimbi ngoyimbye ku kasuku nakolera ne story ne lugano genda olimba lwakuba ne luko banange nka katato yagala nkusuleko busuzi bana yamasimu tulina YouTube eberawa leka tetuganye Jowie Landa neto muwalana nnyo simuwalana akako atenya zo Jowie Landa bagita disciplinary committee Jowie Landa mbadde manya akatandika mbongena mu view era neziriyo nze yagenda ndebeeta abantu tekako gundi tekako channel ya Jowie kuli era neziriko nze yaziteekayo nze yagenda ndebeeta abantu I'm the reason why she has our neto na subscribe ku channel subscribe jukira ndi muyimbya koza wali muyimbya yakubye emeza kati luno lwakola lwa final waliwo omudumu baby nza gulina omudumu anti era no final ya Rwanda laba yakasuku yiyo ojirabye yakasuku yakola bulungi nnyo anti kati ganamanyo manyi gachi ganamanyi gakuberanga mu video muri mu Shalom bantu bagala kumanya Shalom yali akola ki mu video mamwa bantu bagala kumanya kasuku bali bamwogera kochi jubeda bamwogera kochi obo kitegedde otherwise oba yagala Jowie Landa akwimbire kubwere kukivujo nekivujo manya ku mochi anti buliriza obuzibu njogera n'abantu nga majjanga leti mu bibiina I'm talking to abantu abaddu correction. My point is like this. When nateka akantu yako ku status, sagamba konti Jowie Landa nkuchaye oboli mulabe wange ye notanyimbirako abala baseta seyo mwagiraba. Nategera just wengwa. Shalom bwangamba nti nonkuyise ku Shalom and Friends if I don't come otegerewo okunteeka. Era nyachivu tade bataziri twawula. Otegera kyegamba. Inze nali nsuubira Jowie okungamba bannange Shuga. Tujja kwetaaga ya mafuta ga sente bwezi timugambe nti nazisobola oba sijja kuzisobola oba tukole swap munyakola challenge ezo swap kati mba manje omanyi kati shoze mba mubanje okunyimbira nkoze challenge kuveeyo yonna nakubira endulu ku UBC ku African Girl omanya o challenge zemba manje has been your friend for that long abaga yagambe sibanga ko yagambe tamanyi kati waliwo ne voice note jawereza Shairota namugamba tell her Shairota yaliwa yono gwe bagambye nti nakubye wabiwuliddeko mwakubye omuntu oli yagambye nti namukubye ne musalako enviiri mune badakaba bamuyitaani muyimbi ye mukazi wa Vairota akasupagulu ka Vairota muyimbi omwala ya ninga simumanyi ate kati akubuzeewo wani yagambye bamukubye Shuga okuba abantu Shuga ate nali nkubye ddi ku muntu nze omwana omulungi yaliwo simanya yambulooka nze omanyi mbadde mubeererako mu comment section kande wafaanana bamontereko yono ono yabadde akabanga gamba nti namusazeko enviiri disposable please bano paka bwe banakitegeera nti channel ekola baleete obulango ono yonani ono ye Shairota ka Shairota akolanga ani mu ndongo lawyer wa Jowie Landa wamukubidde ki Shairota ate namukubye ddi
nze okuba nsobola banga nsobola okuba nenze sikuba weganye okuba Shairota simweganye weganye okuba bwotyo gwokuba otya teyalifunye manyi gakola video egamba nti namukubye abamubye tebamunyozezza kati eyamukubye yakubye nakisa singa nze yabadde yamukubye nze sikuba bwentyo nze wala isikuba bwentyo nze bwekuba nkulekako signature kati otalo lwa Shairota ate kati Vairota anti kati ye omwana kati leka nkulage ekyo kino wano misolo boka meseme yo kunkaka anayimuka masasi ganayina kati yo badde omwala kati yakola ngani omukuba anti ye yagamye mbu namukuba kubanga yali awolereza Jowie Landa nina kwamba denkendezeza wano nga Jowie Landa yamutuma okola video Jowie Landa yatuma onyo Shairota edobozi ya Jowie Landa abadde akuyimbira obwereere kati leka nkunnyonnyole olabye nampuliriza abadde annyimbira bwereere abadde annyimbira bwereere omanyi kwayita okunyimbira obwereere nights zonna ze bategeka mu Kampala ate night eyo yaŋŋamba naye najjeera eyo wala nali badde nsaba ng'emitwalo 4 naye because it's you I'm going to Jowie Landa ayimbira emitwalo 4 ku night but jevana jevulaga bannange abakola nights njira mukomunene labayo abakola ku nights nawo omanyi wane no waberawo nights munyambe mumbuulire eriyo omuyimbi asobola ogenda ku show yo tugeza African Monday nga it's a swap nti DJ Fike kangene muyimbireko ku African Monday abenga nzanya oshagera bulungi nnyo eyo night ne jagamba teyali yange wabula the fact that abaku Radio 4 it was a night for a certain DJ wa Radio 4 bakimanyi nti Shuga yasobola ofunani Jowie ne bangamba twitire ku Jowie ne muyita era ne we yali gambye sigenda kujja tegwali badde musango eyo kweyo night wali wayimbyeko ku Nando Love wali wayimbyeko ku Aroma wali like abayimbi bonna bamaro okitegeera kati eyo shate yali yabwerere kubanga let me tell you something namugamba wabeera wala abawe voice note season naye wabeera wala I understand abawe voice note season nangamba nedda kanzije naye ebyokunywa kuggwe nengamba yes era najja ne banne ne banywa ne balya okitegeera so alekerawo bbawa bitundutundu bya voice note eyo sho nagipostponing emirundi ejja weyalina oyimba teyajja nangamba kati erisho gye wali ngambe kuliri eri kanzije ku Rocksatu luno Rocksatu nze saali woba nali ngenze oba na bafaino oba Fort Poto ne mugamba siri oba let's do next week waba abawe ebintu abawe byonna oshegeera naffe wano tu releasing ko recordings in a voice note si ekyo nakyo weekiri nze me am open nze sifuddeeyo kale the fact that now I'm about sinawa amabad ne bebanga lemazenga ndi mubi abagamba Jowie Landa mwana muto gwoliko abamba nange nze mbadde njagala muzaala mbadde sagala muzaala kituufu ye mwana muto era jabba mwana muto ebbanga lyonna because era naye ajapera kubanga ye era ayagala obuto bwe batyo otherwise you would not be doing a party and saying you're 21 years which is 21 which is okay oshegeera nze ekyo mukazi omukulu by the way kati nakimanyira ndi mukazi mukulu because ekituufu kiri nti I'm a mother and a very responsible one. Hey, yes, you're a responsible mother. A very responsible one. Manyi fizi bwaluma, manyi omwana bwalwala kyetagisa ki. Okitegeera. Nze bwemba ndi muntu mubi, lwakwa sagala nnyo kosa kino kintu. But mumpushinze bwemba ndi muntu mubi, njagala Jowie obulira abantu lwaki we wafiirwa. Wabeerawo muntu omungu ofiiriddwa ate nga bana bayimbi bonna buli mwesanga mikwano gyo. And ensi yonna yamanya nti ofiiriddwa bwemba nze mubi
checha kujja management ya Sapalaso bwemba ndi mubi checha kujja management ya Shuga Events bwemba ndi mubi checha kwawula ne DJ Roger okutuuka nga tayagala yoddo omusemberere bwemba ndi mubi lwaki ba DJ bagenda ne bapostinga ku Twitter nti no they are not going to play music ne buli badde because they disrespectful ate bwemba ndi mubi lwaki nzenzi zenku defending mu ntalo zonna zobaddewo nazo bwemba ndi mubi lwaki gwage abantu bobeera nabo okitegeera bwemba ndi mubi lwaki management zobeeramu zonna zonna zozivaamu ne gyobadde naye wane no gye wagamba nti no gyotayimbira bwereere tokyaliyo bwemba ndi mubi bw'oba gwe mubi siina n'amaanyi ekyokuzika abayimbi tebaziika kuba tebamanya abayimbi bamanya abaali busy ate ekisinga okukwasa ennaku nga amuziikidde nako nga mweyo wiiki mwenyini mwamugeeza by the way Nando Love you a good person Nando Love yeke yaziika yeke yagenda mu Nando Love bayawukana ne Jowie waliwo akaseera bwe bali nga tebali bonna if you remember that time era ebyo ebiseera Nando Love ng'alabika nnyo na Kinbella yaliwa vakonze tonesipata vakonde katonesipata that's the girl she's called Kinbella ali mu Ghost Empire wali Nando Love yes I think your management ye saga kogera kale but I think your management ye ebanga mwemuli ne buno buyimba bu solo boka solo ina inama yes Ghost Empire tukutumija Ghost Empire big up Ghost Empire ato yeno mugagga wange Ghost Empire ansanko ku live wao nola bisatu nezinkwata Ghost Empire era njozaako jo Ghost Empire mne mama yafa ne tata yafa ensenzi mwera bwenti banyenga bitalate banebya bitalo nimufuma atebekira leti no tekyali kya leti but nakinyonyola wa wali olaba interview gye nakola ne Kasukoba ne Zubeda my father yafiira Somalia ate omuntu ekaeka omwana omusirikale asobola otegeera oba family ng'olina family y'abasirikale osobola otegeera nti bibeera complicated woosuubirira simwe bamusuubula simwe bamusuubira omufu wammwe yes you wait for them to tell you kati nga sisobola nga Daddy wange yafanga 5 yes daddy wange yafanga 5 ogwaddi of last month mama ni November mama mboku birthday yange nga atujoga omufa jogo oyo birthday ya mwala wange nno mwattu naye nakitegeera bamutuusizza wano bamutuusa Uganda nga 25 yafanga 5 yes namale nnaku 2 ne bamutuusa mu Uganda nga 25 but the good thing is government ebeesobola okutreating omulambo until that time era yajjanga mulamba yafa bomu simanyi munaina yafiira Somalia postmortem yalagaki nze amazima gali nti na blacking out for like 4 days nga sizirise naye nga wendi naye nga seetegeera just nga ndi awo so mwagwa mugenzi mukama agulamuze ekisa awo wetuli so Landa Nando Love yeke yamuyiziikirako yeyeka palasi yamuleta mu ndo okumanya nti neti yaziika kuba baali busy nensobola okuleeta akatabo k'ebintu byoyogerera abantu n'abakuyambira ddala nga biriko n'obukakafu ng'obyeyogerera wakiri mbeera omuntu ombi nga bwe bagamye mbu nzijayo ntya ebyama toli mu kulaba nti nooli omanye ekyanzijako waya nti mbw asharinga chat simu ansigira ekifaananyi ekibi Jowie Landa nze gw'osigira ekifaananyi ekibi olwedde ndi mubi nina empisa embi ate nze enyumirizaamu kuba mu mpisa zange embi kinetedde okuba n'omusajja nga ne famire yansiima n'empisa zange eki nowampisa embi afumbirwa kati omulembe guno kale ate ekirala ekisinga okunnuma batandise okukyusa olutalo baluyingizaamu bba wange naye nga bba wange mu Uganda muno muyimbi kigwalinako obuzibu netalina mu ggwanga okitegeera ali mu bibye the man went to shoot his videos tabiriiko ku TikTok osanze oli amwasamidde okitegeera that is one of the artists we have that invest in their music very well talina muntu gwalumba mbulirayo nti Amos Lovins alina gwe yalumba bambulireyo nti gundi amubanja bambulye otegedde nti bo bagirabanga strategy kati tumuyingire bwe tuti tukole bwe tuti era I was happy with how Pressure handled the situation. Pressure yaliwa Pressure wa TikTok kabaka wafe yaluyingiddemu but I was happy with how he handled the situation nti ye yayogedde kibi kiri mu story
By the way, oyinza beera wonga munnamawuli. By the way, I was happy with what he did. Najja nagamba obuzibu Jowie Landa bwe wakola kisa kingi kuleeta abantu wo bikoze bitya. Omulaba nga akoze ki? A defending the side ye naye nga takuyingidde tayingidde bitamukola ki? Bitamukwatako. Okuleka this short rumpen. Onze kigambe. Alinga akadomola kalita 10 akaround. You lumpen. Abasomesa bajoga. Alinga akadomola kalita 10 akaround. Hani Jowie. Buto. Oh no. Mere adiba. Eh. Oyo muvume yavume omumwagulu yanga no mwagulu nga wivuye. And she feels like she has the audacity to talk about everyone. Bana wigi ya gondi, bana yengoye za gondi, bana gundi ya gondi. Mukwano obulamu bwo bonna obumaze obererawo ku kasolo. Otuse kiseera kati kalemye. Kakuze kakadiye. Kalemye. Hey. Kalemye kakadiye. Abadde akulidde ku ki? And then you're there, you don't let people move. Like, I mean, yes, we understand you're dealing with a lot. Yes, we understand. How? She's okay. She is dealing with a lot. She knows. Otherwise, why aren't you sleeping at that time of the hour? I'm busy coming. Goli ku TikTok onja Samira. You're busy doing what? Coming. Gwe ngoli ku TikTok on ndeberezake mmwa. Kabana. Mu biberebeeri. Hey. Oli muzadde. Mukwano nze ndeka. Bwe yabadde walampa yabadde alowooza ki? N'owulira nga wejjuso yomberako kali kamukene ng'ovuma ow'emmere ya ddiba. N'owulira ng'ogamba singa namanya lunaku lugenda kujja. Nesezoka. Nanje base. The some days like kale senga sazuka ku lunaku. Yes, 6 killer diseases sazirimu wali. Weewaawo ngowana. Baye twali nawe erango. Yato byenensa na Shuga. Nayingira Spice na Mukwaya. Never. Naye olaba. Goyamba oyolambwa. Kulumante gate we malangamu. Wadde bajja besesa. Ne anyway. Omanyi, every dog has its own day. Langa konja pani katwe. Every day has its own day. I know buli muntu gwokoze ebibi in the near future. Enaku z'omu zibaana. Jowie Landa talinayo kalungi konna. Najja funa kadde kagambo. Anyway, sagala gendayo. But in the near future, everyone, we bali bafunye amanya agogeranga nze, everyone will come out and tell their own story. Abatali kugamba mujalaba nga falling out n'aba abantu. Okitegeera. Otherwise, sina nnyo maanyigo. Crown Japan kato kyagendera ddala mu maaso, tusalirako ddala ebintu. Banaye kansooka nebaza abantu wano. Banaye abantu bange, my YouTube fraternity, abakozi b'akantu. By the way, tujja tukoleyo party nga yaffe, just banaye mwe bali kubira abantu baddala. Nze mufunye ba client nankubira nangamba Shalom angambye, Zubeda angambye. Nze nenewaayo nengamba oli mukama Crown Japan nja kola ogwa Gigi. Era me client wantuma I go kwa delivery. Yes, kati nga client wonna mu delivering ngira TV. Tayawunga nga akulabyeko. Manyika yali akwagala okufa. Okitegeera. So guys, neyanziza nnyo abantu benkola naba akantu mundaze nti muli bantu balungi wadde industry erimu abantu abatali baddala. Mundaze nti muli bantu balungi, tujja kwegeya tuddingane. Yes. Tujja kwegeya tuddingane. Okitegeera naye nze omanyi it's too big temukitegeera because ne mu comment section abantu n'abatamanyi mbalabamu I'm coming because of Shuga, I'm going to support you because of Shuga. Nengamba yes, mulaze mukama wange nti omulimu nagukola ate nkyagukola. Naye mwebaza okumpa opportunity Salongo Crown Japan katwe. Mwami Hassan neyanziza nnyo. Naye nga musigale nga mutuwagira discounts weziri. Tomorrow we still have the Black November tujimaliriza. Tomorrow. Langa gundi. Yes. Chubutani affe. Banaye mutuyambe. Nkoyo begayirira. By force, by water, by energy. Mugende banaye musubscribing. Nje sango nja kwata simu y'omuntu nga lete simu yo JB. Tana subscribing. Banaye temunjoga bwe you are subscribing Banaye nyamba munyambe banaye. Nze nange njagala nfuna obulango nga bwange. Bagita wa channel. Shuga and Phase Media Hub. Bande mugende subscribing. Shuga and Phase Media ate tukole channel yaffe kirungi ekigiriko ebyamagezi bitono ddala. Mutuula mbala bambako nga nseka. Toyinza sikuwa nako olwaliro musibe olungi mbere bulungi. Banange twongereyo Shalom and Friends endala edition. Aja tujja kola nga buli November. Kinyumidde ekyo wangula award. No wangu award. Webaza ataka kwa award. Banaye namwe abalonze mwebale nnyo. Thank you. Abantu bawangudde za award wano. Kugambi.
so mbeere bulungi mweraba.